ekutusibwako. Chapa General Enterprises mu Kikuubo ku Rafiki Building edduuka namba 3 abakutuusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusu z'ab'omumakaago, Jama Soap, sabbuuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabbuuni w'obuwunga ayoza n'atukuliza omulwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawuwa kalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Rinse Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti tali mu masavu galeeta mugejjo, kasuku tiri, chapa mandaasi, chapa glycerin n'ekibiriti kya Solio. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله tumwebaza akyatuwadde obulamu, Allah tumwebaza olw'ebintu ebingi byatuwadde, Allah tumwebaza olw'ebyo bye tusobola okumwebaza nga tubirabako, Allah tumwebaza n'olw'ebyo bye tutasobola kumwebaza nga tetubirabako, naye byonna mukkirize tubikungaanyiza mu kigambo ekigamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Allah mulungi okuba nti nze naawe akyatuleseewo okuba nti tutambula mu Ramadaani eno. Abasobodde okusiiba Allah akkirize okusiiba kwammwe, abanafu bambi nga mulina obulwadde oba waliwo embeera yonna ebalemesa okusiiba, tumusaba Katonda mu budde bwaffe buno obulungi obw'ekiro abeere nga abagondeza okusiiba n'ebyo byonna bye mukwasaganya. Programu yaffe tuba tutuuse wotulabira ab'ewaka, abatulabira ku masimu n'abatulabira wabweru wa Uganda yattu mukola kya muwendo. Tumwebaza Katonda olw'ebyengeri ebingi. Kkirizenzeeko okusalira Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kutira omwoyo gwange n'egyammwe tubeere nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwaleero tukomezaawo omugenyi waffe, maama waffe, omusomesa waffe Shekkat Alhajjati Saada Kasoro. Erinnya nabagamba njagala nnyo diyita Saada neme diyita Saada nga abammwe muliita, kuba obutuufu bwalyo liri Saada. N'olwaleero insha Allah gwe tugenda okutambula naye mu ddaaku yaffe ey'olwaleero. Etwasembayo okubeera naye ebigambo bye byali binyuvu nnyo, ate byali bibiwulirira, ate engeri gyali nti maama yabyogera, mukyala yabyogera, nkakasa omukyala yenna atulaba naawe oyina kye wayigamu nga tonnatunuulira bigambo byayogera, okuba nti mukyala yatubuulirira ebigambo bya Katonda kyanjawulo kuba tekisangika. Maama, nsaba tubuuze ku balungi abatulaba insha Allah, then tulabe wetugenda okutambula ekiro ky'olwaleero. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah Alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'dan shadidan wa yubashshira almu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. آمين يا رب. وبعد. آمين. ab'ebitiibwa batulaba namwe abatuwuliriza banyuma n'olw'okutendereza ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala Jalla jalaalu oyo yassa ku muddu w'ekitabo Qur'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tekirimu bwezigoolo n'akamu. Sabiddeko naye ku bantu be ku banebyo bonna munsikiriza ate mbalamuseeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Saba Allah rabbi ekiro kyaffe eky'olwaleero akituwe nga kirungi, abasabiddemu edduwa Allah azanukule, abakoleddemu omulimu gwonna omulungi twegayirira Allah abeere nga akkiriza omulimu gwogwo. Engeri gye muli nti mukyali addaako abamu mutandise okusoma ku dduwa kwa azikaali, naffe ababaweereza temutwerabira mu dduwa zammwe. Nze bampita Samaha Muhsinu Bakasambe, maama Shekati Saada Kasoro, mu dduwa zammwe temutwerabira.
kale amanye gaba gakulemye okukwata gamba abaweereza baffe ku programu ya Ddaako ku Delta TV Allah watusaasirire amanya mangu mujja kuba mutukoledde kya muwendo. Mukirize mbategeezi bakama baffe aba Chapa General Enterprises. Ramadhani tuli mwezi gwa kufumba mwezi gwa kusiika tulina buto waffe gwe bayita Rinsan buto mulungi ate omuwendo gwa buto ono mulungi gutegeera embeera y'omunnayuganda owa bulijjo agujjira mu bipimo ebyenjawulo kutandikira ddala akasookerwako ne gujja nga gugejja mu dduuka gyali mu supermarket gyali woba tomusanze osobola otutegeezaako nti bannange wano Rinsan yaweddewo kuba nkakasa wonna mu Uganda waali just ayinza okuba akaseera omwagalidde nga ku dduuka yaweddewo naye bonna atutegeeza tujja mu kutuusaako mu bungi bamuyita Rinsan buto mulungi tumukozese mu kusiika kwaffe mu kufumba kwaffe ojja kuwulira obuwoomi obungi ku futali abawoomerwa akatogo k'ebyenda ajja kukola bulungi kati engeri gye tuli nti n'abantu basiibulula oli afumba emmere y'abantu 100 ate gwe bona atuukirira mu kikuubo ng'oyagala butte aweererako ddala discount ejja kubeerawo kuba ojja kuba otwala ekikebe ekinene kino kya prestige ekinene ekyabakekinga kyebakozesa nakyo gyekiri kiro 2 ate ekyenjawulo maama nti bucket eyo oli bwamala ogikozesa najja mu prestige yenna nga amaze omukozesa ate agikozesa mu birala ate kamwengo oyo asobola okwolezaamu biki n'ofuna mu bibiri n'otabira nti omaze okukozesa ne kino okisuula bucket eba esobola okukola ebirala. Maama lwe twasembayo omulundi gwaffe ogwasembayo gwayita twayogera ku Qur'ani n'obulungi bwa Qur'ani kuba byali bingi tetwasobola nabimalayo kyenzijukira n'ebidduniya tebyaggwayo ate nga walina amatabi ge wali otemedde Qur'ani ku dduniya Qur'ani ebya fil qabri Qur'ani fil akhira Qur'ani okugisenguka Qur'ani omuntu afuna amaanyi nga emukalubiriza okusoma Qur'ani ku muntu omwangu w'okugisoma netabimalayo leero akadde kituufu naye inshallah bano batusabire bulamu bweba natusabire obulamu Allah natwongera obulamu tujja kufuna obudde obusomesa ebyo bye tuba tukoze eki tuleseeyo leero maama tugenda kukwata tabiki naam mwebaza omutonzi ono alhamdulillah ekyengero ekyobulamu alhamdulillah ati nitudamu nate kusinkanako n'abatulaba bali nebannaffe abatuwuliriza nate talina kyendala kyatwagalako okugyeko okwongera okumutya kituufu sobole okutuuka gyali ng'akoze atya ng'atusiimye awo neera nange nyongera okwebaza bannaffe abatusaamisente abachapa General Enterprise Allah abatukuumira abo nno bawuliriza okukoola kw'ekitiibwa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga abantu abo abasuubuzi ze siri musuubuzi ebyange bya busomesa na services naye obusuubuzi bwonna obaamu nko ku bumulumulu mubamu obutateredde naye nabbi sallallahu alaihi wasallam amala okumulaba n'abakoola naga nti ya maasharatu rijal basuubuzi bumwe inna hadha al-bay'a yahduruhu al-lagawa wal-halfu mazima obusuubuzi bwammwe obwo bubeeramu obuntuntu obulakiralakira obulomeraobutateredde kubanga naye abannaffe abacapa General basuubuzi ebegule kyava bakowoola nga n'abacapa mwe bali n'abagamba nti ya maksharatu rijal basuubuzi bumwe ab'omukikuubo batuwulira n'ab'omu kiyembe tulaba kyava bakoola agamba tufashawabuuhu bisadaka obwo obumulumulu obutateredde mubugire munakuwaayo mu kkubo lya Allahu tabaraka wa taala bano bannaffe abacapa ne bakirengera saba Allah abakuza olubeerera teeka ensimbi mu pologulaamu eno eyaddaawa mwezi guno mutukufu ogwa Ramadhaani obusuubuzi bwaffe buveemu kati buno obutateredde obukatonda abunaazeewo olw'okuwaayo
olw'okuwaayo kituufu tubeebaza bannange nolwekyo mwabali eyo ogwawe gwakugula kubanga bibagula biweddemu ki biweddemu kakica tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogw'obulungi bwa Qur'an gyali mu duniya oba otya okuyingirayo mu kabbuli mama tugende nga bw'oyagala mpola wame kuno ku duniya oba ne mu kabbuli tuyingireyo tujja kuyingirayoko naye abantu olwo bakama baffe kye batera otugamba nga bakuutira abantu bawandiika ebiraamu naye ekiraamu kino kitiisa okuwandiika kuba oli alaba nga agenda okufa gamba hawe mpandikira n'ekiramu enkya neefa kati n'omuntu agamba ate aleese kabbuli mulamanzaani kyekiddako eduniya bwevaako kyekiddako tulina tukiwonera tulinawe awo tulina okuyitirayo nolwekyo tukyali ku duniya abakya kabbuli tujja kujja kambawolerezeeko ekyolwaliro ekiro naye nga tujja kujja inshaallah tugenda ku mugaso gwa 10 khairiyat fi ta'allum al-Qur'ani wa ta'limihi obulungi buli mu kusoma Qur'ani ono okugiyigiriza kyekyo nabwekityo buli kirungi kyonna kiri mu kusoma Qur'ani n'okugiyigiriza naye ate empeera zeeyongera nnyo ng'osoma ate n'oyigiriza kati ffe byetwasoma era bwe tubireeta wano ate tufuna kiralu tufuna nnyo tusaba Allah kirize obalaba Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yaga nti khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu asinga obulungi mu mmwe yasoma ekitabo kya Qur'ani ate n'akiyigiriza n'ekyo kyafeeyi bamugumusheeko Allah mulungi ajja tusasula ku duniya atusasule ne ku akhira n'abalungi namwe Allah ajja basasula ku duniya abasasule ne ku akhira amin tugenda ku mugaso omulala gw'ekkumi n'ogumu omukulu ng'era emirala egyasoose fathirul hafidhi al-Qur'an omukwasi wa Qur'ani ku mutima ku mwoyo akwata ateekawa omuntu asobola okuteeka ku mwoyo ne ku mutwe ku mutwe Qur'ani yagikutte ku mutwe aba ku mwoyo ku mwoyo oliko okuteeka Qur'ani ku mwoyo nga teyakwata fa kuba osobola okukwata ekintu kisi n'okukwata bukwasi naye ku mwoyo kukwata jiwa kitiibwa nolwekyo abatulaba abalungi n'abatuuliriza soma Qur'ani kikulu naye kisingira ddala obulungi okukikwatira ddala ku mwoyo ab'ebitiibwa okubanya kya bbeeyi omukwasi wa Qur'ani ono obukwasi bwe obwa Qur'ani Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti bwawukanako oba busukkulumako ku bw'omulala atakutte bisoma naye nga takutte yagamba nti inna rajula alladhi laysa fil jawfihi min al-Qur'ani shay'un kalbayti al-kharib Allah omuntu atayinaayo konna ke yakwata mu Qur'ani ku mwoyo abanga ennyumba y'ekifuluko ennyumba y'ekifuluko ebeera awo bamisota bamuminya okimanyi waliwo byembeeta nange nga ddala kakati emikwesese byebituli by'emmesi gye biyitiramu bagiyita emisonsomo giyita benna mmese emikwesese bitulituli ebyo kati ekyo kyekifulukwa bw'atalinayo aya yonna gye wakwata kitwale nti olimu eyo oli kiyumba ekitalina makulu yakirikwatayo 10 mala okwatayo endala mala okwatayo kwata si kyobeereko ne aya oleme okubeera kifulukwa kakati juhudi hamid ono wagambye atya ateekamu amaanyi afaayo anyiikira mu kugikwata twegendereze nnyo amaanyi gano bwe tumala okuteekamu ate nitumala nitugikwata ate twegendereze nnyo kubanga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yoyo awaniridde omwoyo gwange mukono gwe Allah tabaraka
lahuwa ashaddu ta'alluta min al-ibli fi uqliha. Qur'ani eno bw'omala ogikwata bw'otegendereza nnyo otwate etoloka mangu nekuvaamu. Yageza ng'omuguwa bwe gunaava mu ŋŋamiya. Kati ŋŋamiya kitugimanyi wanduza twogere ku nte. Omuguwa bwe gunaakutuka okuva ku ki? Omuguwa gunaakutuka okuva mu nte. Nte wadde ojambazizza omuguwa. Omuguwa ne gukutuka. Tuli ba mukisa nti mutuufu mu ggwanga wano tulina ebifo ebikwatibwamu Qur'ani byo biwezeeko. Era n'abagikutte nabo bawezeeko. Obuzibu buli mu kugita ate ng'ebikolwa bye biviirako Qur'ani okuddukako. Qur'ani abagikutte mwe bali bangi naye etoloka. Era abagikutte bangi ate n'ereetoloseemu bangi. Nakyo tulina okubeera nga tugyegendereza. Tuba tugikutte agamba jjajja wange eyatandise okusoma ye nga aneesomeseza saba taata wange sababu ekitiibwa Musasira Sheikh Ahmed Al-Sindi agalamiddeawo Namasumbi Mukyagwawo yagambanga bitaali byosomye bitaali oba taali kyeki bitaali biddinga ne bakyategeeza biddinga ekola mulajaha bitaali kigambo ndowooza kyeka kyali kyaliwalabu saakimanya myaka egyo emito omusanvu n'aramuolwekimuma bino byensomesa olwaleero tabiraba n'ebimutuukako tabiraba wano naye abitegeera n'obitegeera abitegeera. Tusaba Allah ya Rabbi akkirize empeereza ya Rabbi. Omugaso gwa 12 gibbatu saahibil Qur'ani okwegomba oba okusaalirwa. Wano tujja kulwawo nnyo naye tunaakoma oba omuntu ajjaga nti Nabbi sallallahu alayhi yagamba ensaalwa okusaalirwa kwoyo asoma Qur'ani. Kaba nawulira muli weegomba singa olinga oyo asoma Qur'ani naye mu mwaka waayiro awamu n'ekyo nga weegomba naawe obeere ng'oli asoma Qur'ani ng'ate ekyengera ky'olwo ekyokusoma Qur'ani tekimuvuddeeko. tugiyite kale naye ka tugiyite ensaalwa. Okukwatibwa omuntu ensaalwa naye nga teweegombye ekyo ky'omwegombyeko kimuveeko. Batufuna hadithi okuva Ibn Umar radiyallahu anhu kayogera ebitabo bisima nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam asooka n'agalaga nti la hasada illa fi ithnatayn. Tebukwatibwanga ensaalwa okujjako mu bintu bibiri. Era ziri ensaalwa ezisooka tetulisoma ku nsaalwa tugenda kulaba ziri ensaalwa ezisooka 3 ensaalwa eyitira mu nsonga 4 ezisooka 3 zombi nnyo zino yajjamu wandaga ti la hasada illa fi ithnatayn. Tewali akkirizibwa kukwatibwa nsaalwa okujjako abantu bameka? Babiri. Asooka yagamba rajulu ataahu llahu alqur'ana fahuwa yatluhu ana allayli wa ana annahaari. Omuntu yenna Allah gwabawadde ekitone ekyokusoma Qur'an ng'agisoma ng'agikozesa ekiro n'emisana oyo mukwatibwa ensaalwa. Ali Allah hafizu Qur'ani atusaaza mu talawiya n'agikolerako agikolerako singa nange tuufu ninganga fulani oba singa nange omwana wange abeeranga owa Sheikh Sabah naye nga toyagala kantu okwongera nnyo nga toyagala Qur'ani ono omwana oli omuveeko wa munno wabula weegomba bwegomba ekikolwe singa naawe olinga ye oba singa olina omwana alinga ye. owokubiri gwe yagamba rajulun ataahu llahu maalan fahuwa yunfiquhu ana allayli wa ana annahaari. Noono omuddu Allah gwabeera wadde okubeera ng'awaayo akutte ku kyobugagga bwe n'akwata n'awaayo mu kkubo lya Allahu tabaraka wa taala ng'emmaali ye n'agikozesa ekiro n'emisana okugezaaga bannaffe bano abacapa enterprises. Emisana twali wannerayo tubateekamu sente kino era bakola ki nabo bateekamu. Nolwekyo oyo w'engeri eyo mwegombe naye nga teweegomba kyalina kimuveeko era ne products ze zino zitambule nga zikyakola zikyatambula. Kakati ensaalwa eyo Nabbi sallallahu yagamba hada hasadu maanahu ligibta. Ensala
baada ate Uganda tugenda kutabula kati ey'amabbanyi oba eyekinyeganyege ensaba y'amabbanyi oba eyekinyeganyege nyeganyege kikwate wegombe okole wegombe okole olaba era bwe yagamba mugambo baada billahi min shaitani rajim mu ngeri y'okukolamu emirimu gy'obusiraamu yagamba wa fi dhalika falyatanafasi mutanafisun nokuba kyetagisa kuvuganyamu siraamu muvuganye tewalisonga lwaki nawe tuliroga nti katyongeremu puroguramu teekamu eri chapa dore enterprise atekamu nawe okola ki nawe nusamu nga ne tv yaffe ekola ki naye etambula nolwekyo omuntu afune amabbanyi ekinyegenyege kimukwate nga kigenda muleetera kukola kirungi kikulu omugaso gwa 13 ahlul qur'ani hum ahlullahi wa khassatu abantu bano abakur'ani bantu ba Allah era bwe banfanfa bebe ekinyi kati nange kandeetera ekigambo be banfanfewe ate bebe ekinyi kye kyongera amaanyi mu birungi ku muntu oyo kubanga ye faafa wa Allah tabaraka wa taala betufuna hadithi ya Anas radiyallahu anhu akakasa ebigambo b'ekitiibwa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allaha ahlina minan nas masima Allah alina abantu mu bantu be mu nsi muno agamba bano bange sabali omuntu yabakanti bani abo kalu manhum ya rasulallah baliwo abo abanfonfe b'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagamba nti hum ahla alqur'ani ahlullahi wa khassatuhu abanga be bantu aba Allah nfanfa be bali boga ab'ekinywi Allah bayita ababe basomi ba Qur'an ab'ekinywi kye bamunywanye beba abantu ba Qur'ani ate Qur'ani kyebeeredde buli wamu ofuna empeera nakugambye dokutugatako obukwasi n'obikula kimu ku bisatu yofunamu empeera nga tolafubanye ensonga ku omugaso gwa 14 kyali mu dduniya bwa Qur'ani ku dduniya ikraam al-kaamil al-Qur'ani min ijlaali Allah ta'ala okugulumiza abakwasi ba Qur'ani okubawa ekitiibwa mubufunze gundi hafifu gundi atula wano bahafifu tebatula mu ngatto taba ngatto kitegedde batulina kubeera nse siri hafifu olwaleero naye baba enjija bwenti akajja tiwuyo atuuse nakateyoga obafulonti tosobola kukola ki tosobola kutuula ku ngatto nolwekyo banfanfa ba Allah bateekeddwa okubeera nga bagulumizibwa batulaba buli woolaba hafizu yenna oba hafiza muwe ekitiibwa mugulumize era tufuna hadithi aleme bayisa mu maaso taisibwa mu maaso hafizu ba hafiza tunazimba kusa salama yagamba inna min ijlalillah mazima mukiraga ekitiibwa kya Allahu tabaraka wa taala Qur'ani mweri naye yasooka kuleeta kugulumiza bakaddi emyaka akuzeemu musajja mukulu muli mu baasi omulaba situka omukyala ali emyaka gikuzaala musajja ali emyaka zikujaala akusinga ku myaka ekyo kiraga ekitiibwa ky'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala ekyokuira agamba nti omukwasi wa Qur'ani atataddeemu kajanja kyekiri mu nsi tugaziye kulowo katono eyo buli omu gyawangaalya abalungi abatulaba omuntu akwata Qur'ani essula ze 5 bweziti naye ne bamuyita okusaaza taraweehe neeraga nagamba ogwa muzikiti nsobola osaaza waawo otya ye bagenda kumpa kaki awo si level yange kataddeemu kajanja ekirala okugumiza abakulembeze ab'enkanya bakyali kulembeza abenkana tetusobola kugamba nti tebaliyo bali kaliiro minhum tetusobola kugamba nti tebaliyo naye batono naye kyetwagaddemu nti owekitiibwa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba wa inna hamalata al-Qur'ani fil ghalibi mukarramuna muazzazun Allah yagamba nti mazima mukwasi wa Qur'ani mu kugenda ewala ennyo aweeyeta ekitiibwa era agulumizibwa
muazzazuna babitibwa mukarramuna bagulumizibwa nayakyo okujja koyo nga takyewadde nanyini Qur'ani natewa kitiibwa otunuulira ne baga nti oyo hafidhi oyo naye nga yakwogerera Qur'ani yakunnyonnyolera Qur'ani yakunnyonnyola nnyo teomulaba nno bannange Qur'ani hafidhi gojja omuyita akugiriremu awo olabe kakati oyo si yabuvunaanyizibwa byayogera si byabuvunaanyizibwa byakola si byabuvunaanyizibwa naye nga hafidhi kati embeera eyo yonna ebyonna owekibana obadde okyatugamba omwana wa mukadde waffe omusomesa wa Qur'ani Hafidh Haruna Bukenya ku mwana we batuziika omwana yali akutte Qur'ani myaka mutaano eza abakwasi ba Qur'ani baali bangi era ne babayita n'abayizi ba sheekhe nabo baagi ne bajjaawo naye nga era waliwo abayimiridde wali bwe bakuŋŋaanyiriza ng'omukwasi wa Qur'ani abamu bakwogerera ng'ayimiridde mu saati naye tagisibye bulungi namapeesa atadde wano ekifuba bw'ati ate babayimiriza akutte mu mpale Ochalabaddaako ng'ekutusibwako Chapa General Enterprises mu Kikuubo ku Rafiki Building edduuka namba 3 abakutuusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusu z'ab'omu makaago, Jama Soap, sabbuuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabbuuni w'obuwunga ayoza n'atukulizaawo mu lwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawoowo akalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Princeline Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti tali mu masavu galeeta mugejjo, kasuku tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin n'ekibiriti kya Solio. Abadala ate owengeri eyo tasaanidde kuweebwa kitiibwa kyasitudde kinene naye takyerazeeko tekimufaananye nolwekyalo ebitiibwa bali eyo bakufaazi bali eyo tuyambefaanane ekyo kyemukola ki bakyemusitudde kya bbeeyi tukyali ku migaso tugeze mu gw'ekkumi n'embega hifdhul Qur'ani khayra min mataai duniya okanguka kutegeera omukwasi wa Qur'ani ono oba okukwata Qur'ani kyesingira ddala mu mirimu gy'ensi lwaki oba ositudde kiba kya bbeeyi nemuli amateeka gonna agasibwako ge tugoberera constitution yaffe y'obusiraamu ekyo kiba kitegeeza nti mu mulimu gw'okoze gwe gusiyasinga constitution wano muti ate teri alina constitution yawe talina shahada kodi ayinza oga nti ate bwaba talina shahada ate eri aba akimanyi ekimuwaliriza okukwata shahada tiyasooka okuba nayo anywepo ekyakumi n'omukaaga al istishghalu bil Qur'ani la yanqusu rizqa okulafuubana oba okutawaana ng'oli asazeewo naga nti kati kantuule neegombye fulani asoma Qur'ani nange kantawaane ngisome nze kumwegayirira wano nti ate Allah sooka ompeeyo kino tekikendeeza risiki kubanga oba olagadde ng'otaddemu jjuhudi omanyi nti okendeeza ku bintu by'edduniya noga nti kati guno omulimu wakansooke wasuwasooka omwejjako naye wadde omwejjeeko la yanqusu rizqa olira okuba ogambye nti kampeeyo obudde buno okwate Qur'ani obwo obudde bwowaddeyo ate tebugenda kukendeeza rizikimwebeera mpitirivu oba kyosomye ekitono kakibe kitono yadde kinene kasita obeera ng'osazeewo mutaddemu amaanyi osome tekigendeeza riziki la yanqusu abadan min riziki tekirina bwe kikendeereza mu byanfuna ya muntu bal ala al aksi tamama Allah aksi opposite kyenyume kiba kyenyume ate yinjiwala buki kubanga ofuddeyo n'owa Qur'ani eno buki kitiibwa obudde ekyo bolaba mu hadith al-Qudusi okitiibwa atugamba man shagalahu al-Qur'anu an dhikri wa mas'alati a'taytuhu afdal ma u'ti sha'ilin Allah omuntu yenna atawaanyizibwa
n'awaayo obudde bwe Qur'an eno nemujja nemuwamba nemujja nekumusaba yali badde atonaga nti kati kansabe Allah yenga asazeewo ye kusoma Qur'an kansome Qur'an kyekisinga obulungi ate Allah asobola okukwata n'amuwa yali badde awo n'abalala abamusabye omuntu n'ateekayo obudde bwe mu kusoma Qur'ani kifaananyi katowo kya budde essaawa tulina essaawa 24 olinga omuddu buli ssaawa 2 ez'ekiro oba ssaawa 3 awaayo eddakiika za 3 n'asaba Allah saba kino ezo eddakiika 3 zabadde akozesa okusaba Allah n'aziwa Qur'ani Allah amuwa ebyo n'amuwa n'ebyabalala abaali badde bamusaba batasoma Qur'an Allah gwakozeseza eddakiika 3 nga tosabye na Allah bazisoma mu busomi Qur'ani Allah agenda kuwa ebisinga ebyabo ategeera bulungi nnyo bwekibaali badde kolaki wetaaga ekyoku mugaso gwa 17 al ibratu bil amali bil Qur'ani kaga kyetaagisa okukozesa Qur'ani eno omuntu gy'obeera osomye mu bulamu era kyekisingira ddala obulungi mu mbeera eza bulijjo Allah atukakasa nti tugikozese Qur'ani eno mu bulamu bwaffe buno obwa bulijjo kubanga okugikozesa kituwa ebirungi ku dduniya ne ku nkomerero ate nga kyekisinga okubeera nga kyekirungi kinene ku lw'ensonga eyagissa yennyini ya Allah yagissa ddi mulamanzaani mu kiro ekyaki kya Laylatul Qadr yagamba baada billahi mina shaitani rajim yagamba nti kitaabu anzalnahu ilaika mubarak liyatadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab Qur'an ekitabo Qur'ani twakibassaako nga kya mukisa basobole okutegeera aya zaakyo n'amateeka gaakyo basobole okujjukira eri abo abalina ki okufumiitiriza n'amagezi oli omuzeeyi yafa yakoonanga walwati wamulaba musajja wattu simusabidde musajja wattu akuwanga ku mutwe kyova olaba batusookawo abalongoofu yataallamuna alqur'ana tadirijiya lilamali bihi bayigirizanga Qur'ani eno bagikozesa ebyo bye bakoze ki bye baba basomye okumanya kwekyo kya bbeeyi fakanu yajmauna baina alilmi walamal bo bagattanga wakati w'okugyeyigiriza n'okukolerako oli n'atakoma kukwata bukwasi kiri kye twagambye ekyokumwoyo n'atakoma kukwata bukwasi wabula byasomye n'ateeka ne mu nkola kubanga tufuna hadithi ewekitiibwa Abdullah bin Mas'ud anyumya nti bwe baayiganga kukiba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayati katugeze 10 ebazivangako okujjako nga babaze okuzikenkuka olunalo Luganda ekyo alhamdulillah nga tannava akutte aya ze-10 tayongerako aya ndala wazira nga asoose kenkuka muzino kukenkuka katuyinza ku mulundi guli bwe twali tuli wano waliwo aya zitwaba zaali 4 oba 5 kati katugeze nga bakutenga ezo aya zetwayogera zaliko Zakariya zaliko Isa zaliko wekitiibwa nabbi Isa alayhi salaam wekitiibwa Maryam radiyallahu anha kati bekifaananyi ky'omuntu ategedde kiki kyakoze Maryamu radiyallahu anha bwe yamala okuzaala bebi n'amukwata n'amugamba nti genda omutwale eri gye wava naye n'amusitula n'amutwala gye yava n'ateekaawo bebi abeerisoli bajja ab'emiggo baagala okukwata Maryamu bamukube kikyokoze kino fa asharati ilayhi nasonga kuki wagala kunfuna songa ku bebi kakati bamubuuza bagamba kaifa nukallimu man kana fi mahdi sabiya mukyala gwe ojja eririne mu kibaya
Allah yakuza bebi Allah nti inni abdullah Allah atani alkitaba waj'alani nabiyya jalla jalaluhu nze muddu waki wa Allahu tabaraka wa ta'ala Allah ayogeza omwana ayogeza bebi omu kibaya sewuniikiridde bonna bakuŋŋaanye ekituukawo kati nno ne maama eyamuzaala amudduka olwakubanga okukirako obubaka ayinza ogumamu era yafuna amaanyi agasonga ku bebi naye teyeefiirayo abadala bubadas alaga nti inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyya mpeeddwa ekitabo era Allah nfudde nabbi kati tugezaako okulaga abantu bw'osoma ayati bwezityo zitegeere nosooka nazitegeera nga tonnayongerako ndala waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bisalati wasakati ma dumtu hayya era Allah mpadde omukisa awonda wennaaba mbadde ate nondagira okubeera nga nsaala nokola ki Allah tumusaba tufuule ba mukisa ya rabbi Allah tufuule ba mukisa wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran shaqiya angaali okwekuluntaliza ku maama nekyabaliyo mulimu ebyokuyiga bino tubyogeranga abasaga ne mulimu ebyokuyiga eyo bino babigamba nabbi Isa naffe ne batikola ki babitugamba teri kwekuluntaliza ku mami omuntu newafuuka wa kitiibwa atya newafuna amaanyi gatya newafuna sente zitya talina kwemanyira ku bakadde nti nafuna sente afuka wa kitiibwa era akhiril ayati bwabanga kifaananyi bakifunye nti bw'oba osomye ayati ngezi zikenkuko zitegere era bano bo bagamba tebakitusangawo okujja bamaze okutegeera ezo aya ebizirimu byonna sobola bwekitiibwa era nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'ana wa amila fihi omuntu asoma Qur'ani n'agikolerako era n'amanya ebigirimu albisa liwalido yauma alqiyamati taja dawuhu kakati obulungi bugenda nebumuvaako alina bugenda ne ku mukadde eyazaala afizu eyazaala omukwasi waki omukwasi wa Qur'an kakati omukadde ono agenda kwambazibwa engule bakusoosera agamba nti ahsan min dawi lshamsi fi buyuti dunia wakanat fihi nga okumasa kutemagana yakayakana kusinga enjuba eyali eyakabuki ey'okudunia kati ate obulungi bufudde ku mwana ono bugenze ne ku muzadde azaala kakitegeeza omuzadde naye atwala obuvunaanyizibwa asomesa omwana akwate Qur'ani ebigasa agenda kukola ki asobole okwambala engule eyo eyitemagana eyakayakana bebikibwa abatulabana bati tuli ku Qur'ani tukyali mu nsi kisaabuuza mulowooza mutya ku oyo afunye ekyo kyekiri kyogambye nti omuzadde naye akole ki afeeyo sobola okubaira nga afuna emigaso egiva mwana we olwokukwata ekitabo ekitukuvu Qur'an mugaso gwa 18 ali Qur'ani yarfa'u sahibahu au yabauhu Qur'an akongera nakuwaddaako Allah Qur'ani esitula amadaala goyo nanyini kugisoma ate nekkakkanya abalala Qur'ani esobola okusitula omuntu Qur'ani esobola okumussa Allah ekipimo ky'omuntu asoma Qur'ani ng'agikozesa emusitula nafuka kitiibwa ate oba esobola okumussa olwekyo twegendereza ebikolwa byaffe Allah tusaasire ya Rabbi Qur'ani ene etuyambe etugase tugikorereko etusitule ate oleme kutusa kifuula wambaka sallallahu alaihi wasallam bigambo biyitibwa omyomi yatukakasa n'agamba nti inna Allaha yarfa'u bihadha alkitab aqwaman wa yada'u bihi akharin Qur'ani esitula abantu abamu ku bannaabwe ate abalala nebakakkanya kyova bayagamba al-Qur'ani hujjatu laka au alaika Qur'ani ebbulula oba ebbika naluluganda bulijjo noonya ekigambo ekyo yadau
yarfa'u wa yada'u ekola ki esitula atebbika esitula oba ne bikakkanya ate ku nkomerero hasba al-amali yashhadu al-qur'ana lihamilihi aw alayhi qur'ani eyo okusinziira ku baagikozesa egenda kumuwaako obujulizi obutayingira muliro genda kumutangira okubeera nga tekola ki tayingira muliro ku lunaku olw'enkomerero oyo ejja kubanga emisutudde ate egenda kubbika ate abo abali batebagikoleddeeko salama yagamba nti man hamalahuni imamahu kaatahu ila aljanna omuntu aligikulembeza egenda kumutwala mu jjana waman ja'alahu khalfa dhahirihi saaqatu ila nnaari ate oyo ye agikuba amabega egenda kumuyambako atagifaako egenda kumuyambako okulaba nga emubbika mu muliro omugaso ogw'19 at-ta'atu bil qur'ani ayati sujud okugondera qur'ani byegamba nga twegendereza mu aya ez'okuvunama ekyamazima obulungi buno obwa qur'ani yatuleetebwa kubeera nga tugikozesa tujeyambisa egonderwe era tuwulire byetulagamba tuteeke mu nkola nekibeera nti kyatteeka okugondera byebeegambye nga bwolaba omuntu bw'ateekeddwa okubeera ng'avunama mu ayaati ezirimu okuvunama nasomayo emu banaatulaba abawuliza nga tuvunama tusobole tetujja kusobola kuvunama bayinza obutatulaba bayinza obutatulaba ne singa ofuna aya emu ku zo eza sudu ziringa ndo zeba 15 kati emu ku zo enyangu enyeeno mu amma qad billahi minash shaitani rajim wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith nga tugoberera enkola enzijuvu teeke mu nkola ekitolagiddwa omuntu ayawukana ne shaitaani eyaba avunama kyekitegeeza nti n'omuntu bw'asanga aya y'okuvunama mu Qur'an aleme giyitako buyisi avuname kubanga etulagira kola ki okuvunama ate omuntu aba akoze ekikola ekyo ayawukana ku shaitaani kuba yeyagaana okuvunama era tufuna hadithi ewa Abi Hurayra Obubaka sallallahu agamba idha akaraka ibnu adam sajidatan fasajada omuntu yenna wasoma Qur'ani atuuka ku aya y'okuvunama avuname tara shaitaanu yabki egamba ye bannange noono avunamye egamba yakula egamba ya wailahu zinsanze ate mu riwaaya endala yaga nti shaitaani egamba ya waili ngambonye umirtu ibn adam bisujudi fasajada walahu ljanna omwana adamu yalagirwa okuvunama ye n'akola ati n'avunama n'ayingira ki ejjana fa umirtu bisujudi fa abaitu faliyanaani bandagira okubeera nga nvunama neŋŋaana yateekamu takabbur yemanya yewadde nsonga era ndi bwateeze nvunamira adamu adamu bamukola muki muttaka nze bankola mulesheeza omuliro gwe gw'amaanyi lwaki muvunamira yeyandivunamira atekwateekamu embeera eyo tukingiriza okwekuza n'akamanya mu ngeri yabamaani omugaso gwa 20 wasiyata nabiyi sallallahu alaihi wasallama bil qur'ani ekiraamo ky'owekitiibwa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tutunuulidde ebirungi bya qur'ani n'ekifo ky'okutuluŋŋamya owekitiibwa nabiyina Muhammad sallallahu alina kye yatulaamira okuggyako okubeera nga tugikozesa yakisanga mu hadithi yagiwa mu Talhat ibn Musayyif yabuuzibwa owekitiibwa Abi Awfa awusa nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu alaihi yatulaamira era ekyo yamuddamu kinedda kyava mugamba kijja kitya nga teyatulaamira ng'ate alina ebigambo bye yatugambanga okubuulirira kyava mugamba awusa bikitaabillah
yatulamira ekitabo kya Allahu tabaraka wa taala ate ne mu hijjatul wada esiibula yagamba wakad taraktu fiikum ma lan tadillu ba'dihi in atasamtum bihi kitab Allah naga nti mbalekedde ekyo mazima mbalekedde ekyo kyemutajja kubula nakyo nga kyekitabo kyemukola nakyo kyemunaaba muwekutteko nga kitabo kya Allah tabaraka wa taala wasiyatahu sallallahu alaihi wasallam ya kitab Allah n'ekiraamo ky'owekitiibwa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabo kya Allah tabaraka wa taala al-Qur'an al-Karim. Allah ebyo byonna ate nno gye twatandikira mu ddaku yaffe yakulemberera ddala kuba eno tubadde ku point yakumeka ya 20 era mu dunia tugenda kukomaawo kati Mungu gwasaasidde nga atandise naffe leero ddaku yaffe ojja tunoonyaako ku YouTube ojja kusangayo ebyo maama byakulembeza okutugamba kuba tuleetedde ddala 20 emigaso omuntu gy'ayinza okufuna nga akozeseza bulungi Qur'ani ng'ali ku nsi. Njagala tugende ku ttabi eddala kuba amatabi gali 4 5 twakavugako limu twagavugako limu kati waliwo abali awo bagamba wajja timuleka atuwe ettabi lyokubiri nange obutabaleka kunyiigira tulitandikako butandisi katono kuba kakadde oba kale ne tubabbirako bubbizi kakati katubabbireko nga bwogamba Qur'ani eno ekulembeza nnyiniyo mu kabbuli bwezati etya batya waliwo ekisirawe kituuka nga mu kabbuli emu tulina okuziikabwa abantu abawera nga boolaba oluusi oba mu ntalo bawa walimu owekitiibwa nabiyina Muhammad baali mu lutalo lwe Uhud basajja babiri ne bajja bafa kati ng'alina ebbazinga musamba etya emu kakati bw'amala ebbazinga n'abuuza nti ayyuhum aktharu ahli lilquran ani kubana ababiri ali asinga okusoma Qur'an wa idha ushira lahu ila ahadihima faqaddamahu fi lahad bwe bamumusongerako nti ono fulani yali asingako kuona okuddala okusoma Qur'an bwe yakulembezanga mu kabbuli kiba kitegeeza kiri ku kitiibwa ekinakyo ekyokubeera nga okulembeza Qur'an mu kabbuli ogambye tubakonireko otherwise Allahu akbar walillahi alhamd batugambye awo tugenda okukoma kwekyo katukome kwekyo nti Qur'ani egenda nga wetulabye ebirungi ebikulembedde 20 omuntu byafuna mu Qur'ani ku dunia kuno singa abagiwadde obudde manya ne transit yaffe gye tugenda okufuna ey'omu ttaka mu kabbuli singa Qur'ani onaaba ogikozeseza bulungi neyo wansi egenda kukola ki egenda kuyamba ne bw'otagifeeko biyinza obutabeera birungi tuli mwezi gwa Ramadani mwezi gwa Qur'ani omuntu mwolina okusoosowaliza ennyo okusoma Qur'ani naye olubeerera mbabuuza ekibuuzo kino waakasoma kyenkana ki ku Qur'ani waakafaayo kyenkana ki ku Qur'ani sina kintu waliwo abamu nga ku Qur'ani eno tannakwatayo yadde aya emu bweti kiringa nga kifulukwa naye eddakiika nsigaza 2 twogereyo obubaka bwaffe obusembayo mu ddakiika emu nange mpiseewo obubaka bwange mbagadde nnyo mbadde balali balungi n'abawuliza balungi alhamdulillah tusinga okwagalamu okuteeka mu nkola enze tubajjukiza ebisobye mutusonyiwe oluvannyuma lwa Allah naye okubeera nga atusonyiwa nsaba ensimbi bannaffe bano abacapa Genepa Enterprises zibatadde mu Qur'ani eno gye tuyigiriza bati bano abatulaba n'abatuuliza nabe basitula amadaala amin ya rabbi mbaagaliza obulamu obulungi alhamdulillah era mbaagaliza okusiiba omwezi ogwa Ramadani
bulungi wa kullu aam wa antum bi khair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajat mama shekati basuubiza insha Allah ajja kudda kuba kituufu naffe tubeera ano nga tuyiga nga nammwe wenkakasa abali eyo mbeera eyo nga muyiga ebigambo bye ebiseera ebisinga biba byakulistinga awo tuwuliriza nga bw'olina akapapula bw'olina ekitabo kakasiza ddala nti ate gwe oyigira ddala nnyo abategeezezaako bannaffe bacapa ne buto waffe Rinsan buto mulungi mu Ramadani ono engeri gye tuli nti mwezi gwa kusiika mwezi gwa kufumba mukozeseeko atamugezesangako mukozeseeko ate ababadde bamukozesa genda mu maaso ng'omukozesa abalina emikolo ng'oyagala buto mungi jangu mu kikuubo oba okube ku namba yaffe ojja kuba ofuna discount olw'obungi bwa buto oba ebintu byonna byoyagala mu Chapa General Enterprises. Saba Katonda ono mulungi atusinkanyiza ekiro ky'olwaleero atuwa Ramadani ennungi atuwa olunaku olulungi ayanukula edduwa zaffe ate atusinkanya olulala nga tuli balamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daku ebadde kutusibwako Chapa General Enterprises mu kikuubo ku Rafiki Building edduuka namba 3 abakutuusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusu z'ab'omumakago, Jama Soap, sabuuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabuuni w'obuwunga ayoza n'atukulizaawo mu lwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawuwa akalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Rinsan Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna anti tali mu masavu galeeta mugejjo, kasuku tiri, Chapa Mandasi, Chapa Glycerin n'ekibiriti kya Solio.